Fellow Ugandans and friends of Uganda all over the world, my name is Kyagulanyi Sentamu Robert, also known as Bobi Wine, and today is the 24th of January 2026. It's exactly 8 days since I escaped from my own house following a raid that was carried out by the military and police at my home on the orders of Muhoozi Kainerugaba, Museveni's son, and the Chief of Defense Forces. We had gotten earlier intelligence from our friends within the army that he had issued orders to his men to come and harm me. So when we saw them jumping over our fence on the night of 16th January, I somehow escaped from my home and left. That night they didn't enter into our house. They stopped in the compound. 3 days ago, they once again jumped into our fence, hurled profanities to my wife, and threatened to break into my house. That was the second time. Now last night was the third time for them to raid us. They came in hundreds, according to my wife. They broke every door in our house, including those that were not locked. They took away all our documents, from academic documents, land title deeds, and all important documents. They took every gadget, phones, chargers. They took our internet system. They even took all the laptops, including children's school laptops. They also took away our CCTV camera system and destroyed anything that they could destroy, broke glass and cut even our chairs. They put my wife on gunpoint, demanding that she shows them where I was. They even forced her to remove the passwords from her phone and our laptops, but she refused. Well, these and many things that Museveni's regime is doing through his son and his other people are not signs of strength. These are signs of weakness. If Museveni claims that he won the election, why is he panicking? Why is he doing all manner of terrible things? Why is he harassing people? Why is he harassing me and my family? Those are signs of shame. Those are signs of illegitimacy. Now my message to you, fellow Ugandans, I am not in my home because I still want to be able to speak to you like I'm doing. I'm not in my home because my life is threatened. I take this opportunity, first of all, to thank the international community for the voices that they've raised, but to also encourage them to keep an eye on Uganda, especially at this critical time. To you, fellow Ugandans, this is our country. All this is being done to intimidate us. They've abducted two of my deputy presidents, Lina Zedriga and Jole Tukamshaba. We don't know where they are. They've arrested Mwanga Chivumi, my deputy president in charge of Buganda region, and many other comrades, to sow fear in us. I encourage you to be strong, to be smart, to be creative. These people are not as strong as they purport, and indeed they are not as smart as they are. They failed to find me for 8 days. I also tell you that we must never give up. Uganda is our country and we must fight and liberate it. I will resurface at an appropriate time to forward our struggle. In the meantime, I'm not home because I'm trying to keep safe, I'm trying to keep alive, and I want to keep communicating to you. We shall overcome, we shall be free. People power, our power. Breaking news. Tagging omusajja akulira akakiiko k'ebyokulonda gwe mutaginge. Byabakama mu mutaginge kweno video. Tagginga byabakama kweno video. Tagginga byabakama olinda ki? Njagala muwulirize bana Uganda. Eno video ekwata ku buli muna Uganda. Njagala mumpulirize bulungi. Zayogera nze Tariq. Siogera kalebule, soogera byanjwanjwa. Ate nze bwe kugamba ng'ekintu bwe kibeera. Era bwe nfulumya information nenjikusindikira nodda mu wo kundeekaanira wano. Just genda ku ground nonya kituufu jangu wano ompakanye. Ekyo kye nabagamba nze jangu mu inbox ompakanye ku kye mbagamba. Kakati mbabuulira. President Avudeyo nakola audio
mwenna oba video mwenna gye muwulidde n'ebigambo byataddemu n'akubuulira ku AU African Union. President Mukatambeke ayogedde ku international community okwefula kyesirikidde ku kyo ekigenda mu maaso. Nkulengeza wajootalaba era nkutwala wajootalaba. Embeera eno njagala otambuze video eno etuuke ku byabakama. Byabakama nzize nkola video nyingi. Nzize nkola video nga nkuwoninga ate nga nkubuulira nti kana akalulu ke tuvuddemu kali waffe your life. Naye wali tosobola kukitegeera naye nkimanyi kati wakitegedde. Kikye nali ntegeeza. Kaakati byabakama bakuweereze video eno era ompulirize bulungi era ontunule mu maaso nze Tariq. Byabakama okyasobola okutaasa Uganda. Uganda weeraga okyasobola okutaasa Uganda. Mutabani wa Museveni omuwulidde bw'awandiika ng'agamba kitaawe ng'akootinga Bayibuli mu bintu ebitaliyo na mu Bayibuli naye ng'asinziira ku kitaawe ng'ayita kitaawe Katonda. Mutabani wa Museveni akootinze kitaawe nga Katonda n'agamba nti Bannayuganda yekka amukkiririzaamu yagenda okuba omulamu. Atamukkiririzaamu ng'oli Munnayuganda olina kufa. Yasalawo wakati w'obulamu n'okufa. Muhoozi Kayine Lugaba bw'atyo bw'awandiise ku Twitter ye. Kati wuliriza byabakama. Byabakama osobola okutaasa ensi weeraga. Okyasobola okugitaasa mu mikono gyo. Byabakama wejjeeko ekibi, wejjeeko omugugu gwe weetisse. Wakitegedde kinakugamba. Wakitegedde. Byabakama obuzito bw'okutte, obwo obuzito bw'olina ate kyekitalo omulabewo kyakutte kyagenda okukusaza. Tokyayina makulu. Ekiddako kimanyi. Nga omulabe tannakwata ekyo ekiso ekizito kye weetisse nga tannakikozesa ng'ekiso okuggyako obulago, yogera amazima. Just vaayo ogambe Bannayuganda amazima kyekyokka. Gwe vaayo, gwe tofaayo. Oba wamulangirira naye byabakama vaayo yogera gamba bannansi amazima. Tunuulira abaana bo, tunuulira mukyala wo, tunuulira abantu bo, tunuulira maama wo bakitaawo babalamu, tunuulira famire yo, tunuulira ab'ekika kyo. Bw'oba oyagala eggwanga lyaffe lisigale mirembe ng'abantu abo balyeyagaliramu abantu, vaayo oyogera amazima byabakama. Just kyekigenda okuwonya. Siffe okimanyi bulungi kyenjogerako. Okimanyi bulungi kyenjogerako. Tokkiriza okusafoketinga n'okugenda nga togambye ensi mazima. Yogera amazima byabakama. Vaayo oyogere eyawangula akalulu ke tuvuddemu. Kyekyokka kye tukwagaza. Byabakama musheyalinge video eno emutuukeko. Byabakama oyinza okutaasa famire n'otaasa ensi ate naawe n'otaasa obulamu. Yogera amazima ogenda kubeera well protected ne Bannayuganda. Bannayuganda bagenda kudda ku side yo ejje erisinga okuba ery'amaanyi be Bannayuganda. Situla ejje lya Bannayuganda lidde mabegawo. Okulisitula ligamba amazima newankubadde walangira yogera. Embeera gye walangiriramu Museveni nga tawangudde kalulu, vaayo gigambulule eri ensi. Teri atagenda kuwa. Ne bw'oba kyetaaga kuwa protection famire yo naawe tukujje mu Uganda tukutwala wantu tukuwe protection kijja kusoboka. Yogera amazima. Wabula bw'otayogera mazima ate amazima gagenda kufuuka kiso ekigenda osaanyawo obulamu bwo. Byabakama wuliriza bulungi. Nze ntera okukozesa olugero nti Museveni mbizzi erya n'obwana bwayo taleka bujulizi. Situation eriwo ogimanyi n'embeera eriwo kati ogitegedde era ogimanyi. Okukivaamu situla Abannayuganda bafuuke majeego tujja kuprotectinga. Yogera just mazima. Bw'oba tontegedde tolintegeera ate tolina w'olinsisinkana bwe buzibu bwokka. Byabakama okimanyi bulungi nti bafudde Kyagulanyi Ssentamu omulabe w'eggwanga kumufuula naye nga ye president. Ekimuwalanya beesimbawo bonna bangi. Abalala nga tebataddeyo magye mu maka gaabwe, abalala nga tebadduse kwekweka, abalala abavuganya Museveni nga weebali. Abantu abalonda Museveni baliwa nga tebalabiseeko mu bululu bwa gavumenti z'ebitundu. Byabakama omanye amazima. Ag'amazima ge gagenda okukussa naye ng'amazima tegannafuuka kiso. Vaayo osule ejje ly'Abannayuganda lijja ku protecting. Nze Tariq nze nkuwadde ag'amagezi ate era gatwale gakozese. Kirowoozeeko Byabakama ngenda kudda nkole video nkubuuze wakitegedde.
gwe wenna kakasa nti eno vidiyo byabakama agifuna mwenna abangoberera byabakama asobola okututaasa asobola okutaasa ensi yaffe asobola okutaasa akatyabage ketugendamu byabakama asobola okuleetera pulezidenti gyali n'atakola nsobi musajja wattu pulezidenti mumalirivu okununula eggwanga lyaffe mu mbeera yonna naye byabakama asobola omwanguyiza singa avaayo n'ayogera amazima kyekyokka ekyo muntegeere byabakama amanyi kyenjogerako mbagambye ebintu genjogera mazima byabakama saa zino amanyi kyenjogerako byabakama salawo ng'omusajja Museveni ekyamufuula ensolo kulemererwa kusalawo yali musajja mulungi mu ntandikwa yafuuka mubi ekisusse lwabutasalawo kati abamuwamba naawe okimanyi abawamba eggwanga lyaffe abagala odisula mu ntata obamanyi omanyi ki kye bakugamba omanyama buli kimu okimanyi byabakama situka